amawulire agava Kawempe North video mkuandisa council Nalukoola wa Kadia National Platform bibinyo anti timu ye yabadde jayemurekero geno kwandisa ne Awambidwa ebuziddwawo n'abadde ayina empapula ze ez'okwewandisa n'aba amusemba byonna bibiddwa abasirikale bakuno abo balumbye badde bakampinze n'abawamba bonna nebyo byonna biwandikwa bino babibba ne bagenda nabyo okulaba nno tawandisibwa ekiri eyo mulio era nga ensonga eriwo president yatandise bwati n'agamba nti regime thugs have trailed and abducted Nup Kawempe North Mobilization Chairman Serubiri Charles, who had the nomination documents for candidate Nalukoola Basaga. Eshtagedde. Bwato president ebigambo bwabitugambye nti abadde dijimu yakuno abamagye abasirikale basajja ba Museveni balondodde era ne bawamba chairman oba Sentebe wakunga mu Kawempe North chairman Serubiri Charles ono abadde nga yalina empapula z'okwewandisa eza candidate wa Nup kadi Nalukoola council. President agamba basaaga bazanya na muliro basaaga na muliro lyanda lyocha naye kati nyaga nkufuna ebiriyo bennyini ababitugamba abakulu. Yeah, so ladies and gentlemen, the regime has gone rogue. They have become complete thugs. They have become, I don't know what to use, what words to use. As you can see, these are fresh nomination forms which we've just gotten from the EC office here. They are not even completed because Council Nalukoola completed his process long ago, and this morning the person who had those documents, who is our chairperson for mobilization, Serubiri Charles, was abducted by gunmen moving in a drone and taken away. Up to now, we don't know where he's being held. So you can imagine, all his original documents have been taken. So we've spoken to the EC here. They've told us the requirements, and we've decided to come here and get all the required documents from here and see if the thugs will even come and abduct us or this candidate from here. So that is the situation. But we condemn this in the strongest terms possible, because how can they do this on such a day when they know that he was supposed to be nominated at 11, but either because they are too scared of him or whatever. You remember what they did in Bukedea and other places. This is the same thing they are doing. Personal abantu b'enseno ndoza mulaba bye tuzenga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa batitizi nnyo batya n'ebisikirize byabwe. Labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze aberenga yankiikirira ne bwe mbanga siriwo ng'ayina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo. Ebikolwa bino bibi nnyo bebikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala. Demokrasiya bamulinyiridde batandise omufootola ddala tutuuke n'okubanga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Ebikolwa ebyo tebisanyusa. Buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye bivumirira, naffe tubivumirira. What has been done this morning is horrible. But we shall not surrender. We shall not abandon the noble cause. The noble cause intended to cause democracy in Uganda. We want all peace-loving people, all those who believe in democracy out there, to condemn what has been done by the regime of General Museveni, abducting my official agent, taking away all my documents, which were meant to facilitate the process of nomination. Even after payment of nomination fees, all the receipts and all other important documents have been taken by those men. Thank you. Will you be able to get all these requirements in time? You are the ones who are delaying us from preparing. Yes, we cannot fail to prepare again. Thank you. Okay. Mbera bwetibweri council Nalukoola omuntu weba ndozo biwulidde abadde akutte ebiwandiiko bye eby'okwewandisa
mu kulonda babimubyeko kanso Nalukoola bwatu kakati nno asaze wagumbye dda kachiko k'ebyokulonda wennyini waba akolera enteekateeka ze waba yeteekerateekera waba kuŋŋaanyiza empapula ze ez'okwewandiisa nga candidate kubanga ziri ze yabadde yakozeeko zonna baziddusizza abalumbye akulira mobilization bakulira bye tuyita ebyokunga mu Kawempe North nga yabadde n'empapula za muganda waffe Nalukoola nezimubbibwako tezimubbibwako bawambyeko ennyini omuntu n'empapula zennyini ne baziwambirako ne bazitwala kati nga bawulira bino tamanyikiddwako mayete tamanyikiddwako wawaali naye President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atugambye nti abo basaagana muliro eryanda lyokya tetugenda kukkiriza katemba waabwe tetugenda kukkiriza ebyo biboozibozi byabwe bye batuteekamu kakati waliwo embeera njagala tutulabe nga bweri okusinziira ku baCOMITED abali ku ground owulye eddala ekituufu tuzze okwewandiisa kwa Nalukoola abasajja babo batusazeeko bangi bagala kuwamba bangieko muganda wange gye baliko kale ekitiibwa naye gye baliko kale sibo mbeera ki eriwo mu kwewandiisa kwa Nalukoola embeera eriwo nze ntuuse wano ssaawa zibadde 12 bwe ntuuse ssaawa zibadde 12 n'ensanga ebimotoka by'amagye ne poliisi nga bisukka 40 bwe bibaddewo nga biri 40 ne tugenda paka ku kisaawe nga bwe mulaba ne tutandika okukola ki ne bajja ku muzikiti awo nga nabo befudde abakola ki ne tuyingira ne tusaala bwe tusadde we tumaliriza abasajja bajjaati ne bajja ne drone nga 2 nga waliwo n'emmotoka endala zino eza poliisi nga kwe bali bakola ki bavuga kwe kujja babadde abaana tiimu ya Honorable Nalukoola munuzi wa Kawempe North ne batandika okuwatira bakutewo abaana bawambye abaana mu kuwamba abaana ne tuyingira ekisaawe ne tudduka n'abaana abamu badduse n'abalala neŋŋamba naye kati eno embeera eneekomawa tuli babbi tetuli babbi leero nomination tuli bannansi tukooye okutulugunyizibwa nzayogera nammwe maaso ga kamera saazaalibwa bwinti bino byonna bintuusiriddwako abo basajja balumira mwoyo tuli mu nsi nga tuli mu buwambe tuli mu dduka ne ku nomination ng'ate ab'NRM batambula ffe twazza musango ki okutuusa ku ekyo okwagala okututira mu nsi yaffe nze saazaalibwa bwinti nga bwe mulaba bino byonna mbifunye enkovu zino zonna zennyina wano bansala busazi ab'amagye nga batukutye mu safe house gye tubeera tukooye n'embeera obulamu buno tubukooye tetuli bazima abawamba bali waggulu ku muzikiti ogwo abakutte abaana bali waggulu ku muzikiti ndowooza byo mubitegedde bulungi byebiri e Kawempe North wa muganda waffe Nalukoola Council agenda okuba nga nominating olunaku olwaleero era nga post president yaddeyo yeeyo nti regime thugs have trailed and abducted Nope Kawempe North mobilization chairman Selubiri Charles who had the nomination documents for candidate Nalukoola basaaga ega president byataddeyo kati njala tulabe wano bo bannayuganda bagamba ki ku nsonga eyo ono yagambye nothing can stop us Nalukoola for Kawempe North no matter what ono yena agamba nti ziri nte brain za monkey onagambye what is wrong with these goons ono agamba those hooligans won't arrest all of us ono agambye Loten government ono agambye what kind of regime is this for Christ's sake ono yena agamba nti if they are behaving like that it means we are working and not in their favor but against their unlawful manners. Onagambye they have taken my national ID as well because I was meant to propose our candidate. Onena agamba this impunity will not last forever. Kitegedde. Niye agambye ntya nze kyemmanyi Nalukoola has more than 5 files of documents
onagamba these people were ready for whatever comes out of the election. These people, okay, this corrupt regime is in its evening days. Kali bibe bive Kawempe North baganda bange tweyongere okwesabira